omukwano mu business guyina kukoma kungulu tegugenda deep. Yeah. Nze banja lyennyini erisinga okubeera eddene lyava wa mukwano gwange nga ampadde emirimu n'engikola. Yeah. N'amala okumanya obunafu bwange bwonna we buli n'amanya ne sisitemu yange yonna nga bwetambula n'amala nannekyangako nanzirukako. Yeah. Okusooka famire zammwe zimanyiganye, mukyalawo ne mukyala we muli ba mukwano, famire yo neeyiye za mukwano. Bw'anaaba akunyaza ogenda kukola ki? Tewali. Tewali. Ng'ogyeko zivaako n'ogaa nzivuddeko ogenda kukola ki ekirala? Tewali kirala. Tewali. N'olw'ensonga eyo first principle sinatteeka but first principle mu any business relations nnungi nnyo okunakyaringa okuba n'abantu nga mukwatagana bulungi nnyo naye nga mutransactinga business wise. Yeah. Kirungi. But okubeera n'omuntu nga is your friend naye nga mukola mwenna we mwali badde muteeka omukono temuguteekako bikozi abamukwano gwo. Bw'omugamba nti tuteeke wano tusayininga wano nga nkuwa sente agayi naye kati nzikuwadde miliyoni zange 5 ebbiri nja zikuwa tobimanyi. Ng'omugamba anyway kasita ompadde tujja kwebala. Nyina mukwano gwange wano era muwagizi wa Sheno nnyo andaba nnyo. Yali ali ne munne gwe yali badde ayita muganda we nga bava mu kubeera mukwano ne bafuuka muganda we. Bali batunda mmotoka. Ne basuubula emmotoka ne baweza piisi ndowooza 8. Munne gw'ayita mukwano gwe yafa kibwatukira. N'emmotoka ezo zonna nga bwe bazisuubula baali tebalina we bawandiika. Baali ku gentleman's agreement. Thank you. Bakozesa mukwano. Olowooza oli bwe yafa kyekyabaawo omukyala yakwata emmotoka zonna nga bwe zaali zonna n'agamba zibadde za mwami wange. N'azezza. N'amugamba bw'oba omanyi nga kubaddeko eyiyo leeta obuwandiiko obulaga nti ne bweba voice note ng'eraga nti eno mwagigula sente kubanga yamanya nti ono tebaakolangawo kalagaane konna tebaakolawo ndagaano yonna baakozesa mukwano okukola bizinesi eno. Nyina omuyindi mukwano gwange atunda printer. Taata we ayina hardware mu Australia. Taata we bw'aba ajja okugula printer mu kibuga ng'azigula ku mutabani we. Bw'aba atalina cash ng'atwala ya credit. Onfuna beewolanga ba businessmen wabula singa mwana na taata. Onfunye? Ya. Bw'ebeera principle nga togaba bbanja mikwano gyo majittira ku liiso. If it is a principle nga you don't extend credit mu business mikwano gyo koonagitira ku liiso noga ono engeri kyali wange bwe twerabe nnyo ono ate waabwe twemanyi ono mukyala wange ne mukyala we ba mukwano no extendinga milioni 2 ajja kubanga ayina waalaze boda emukube. Oba afuna ekirwadde agende ku muddwaliro aleme kudda ogenda kukola otya? Transaction yemu bw'ekyo esobola okukusuula n'otaddayo kuyimirira. Abantu bonna abatulaba wano bakimanyi. Businesses zonna ezaali ziyimiridde Uganda ensobi emu yeezirya. Teweetaaga yakubiri.